ate Lubongo yenyini kintu yasala nawo kino kijja kwa bwe abantu mbasibire eri bano mbakole bwe muti bano mbatambuze bali ali ku strategic level ye MI6 katonza mugeraganya ne Misa Kabanda bebagala ekifu akulidde mu first family mwasomedde mwakoledde obusungu bwamukwata nnyo najje nayingira nekati kye kyamunyiza nga bakusomesezza okuliddawe embeera nnungi n'onyiiga n'otandika nanyiiga n'agamba gavumenti tugijjeko ensomesa etya nendisa agiranga kumusomesa kumulabirira bulungi kumutwalako bweru kusoma abadde aid wa Museveni abambala amasuuti ababeera close totuka ku level eyo okujja ng'ofunye ekibata special training kituufu special training olaba SFC they are all trained but bana ate abasembera wana tiba they are highly trained but special kati abadde ku level yaba amasuuti akwata briefcase ya Museveni awo toli mu tumita jule toli bana abese kusaba bulijjo gwate oli wa munda tobera ordinary kakati obusungu wabujja kumukwasa kesi ya Museveni oba kuwa special training yafuna batta nnyo bagenda basiba nnyo bagenda batulugunya nnyo because be mulwana nabo temubategeera nkikuddamu olwaleero meeting etuula ku lwokusatu olujja wiiki ejja gavumenti eno erina okugwa kyona kyekiri nga Ssenyonyi agirimu Lubongo yagirimu katana agirimu erina okugwa kyonna kyekiri ku lwokusatu naye nga bosi be bagisuula obutereevu tebali kubagenda gisuula ketugenze PFF yegendo gisuula naye nga PFF yayise ba stakeholders bagamba ku lwokusatu eteekwa okugwa oyinza okukakasa nti amawulire awo gasigala waawo okakasa nti leader of opposition yaliko akkiriza mu government naddako era n'abeera leader of opposition ne privileges ezo amaanyi ga Lubongo yamwe naare mugasinga ga Misa Kabanda ebyaddala kyokamba state esobola okwagalawo Lubongo yaawo mwekyekifu amaanyi ga Lubongo yagasinga ga Misa Kabanda munankali mu byobufuzi bya Uganda ate nkuwulira bituufu Lubongo yakuba essimu emu nga bakutte abaana ne babata ne basansabaga Lubongo bamukwatako bukwasi ku saati bati uliriza bamukwatako bukwasi ku saati bati amukutteko ne bamuwa transfer geno nonya abamukwata ne bamusibire saawa emu eji okwata ngamba bazi bamukwata ku kooti kaweso juga bamukwata ku kooti bati nga mulinyisa emoroka ne bamudemotingirawo amaanyi gayina mangi okusaga Misa Kabanda kakati toyiza kubanga Misa Kabanda ne minister anti talina maanyi ngokimanyi Misa Kabanda yaweza kukwata ku basimu direct wa Museveni kituufu ni ate Lubongo yagikuba anza no banga amale banga talaye Museveni kati nze bwa Lubongo yagikuba butereevu Museveni nagikwata nawe muzukulu ogamba ki nti mbere eriwo yeno neno tie tujja katusinkane nofuna gibasinkanye ne bwa namuwa report ze but by the way tali ku level ya report level yagiyitako ali ku level ya one on one ali ku strategic point twetwagala NUP ekole bweti kubanga wale bwekola bweti jakoma wano ne wayo kibiina kyakuze kiri ku opposition era yakidobonkanyiza nabadde n'omwana jona agamba nti ekizibu kye tulina kyokka NUP kibiina kirungi naye buli ali serious bamukwata gwera mukomera kituufu buli ali serious ani abawayo olowooza ba agent balinga babiri naye kati Nyanza ate ali kulanka ya wansi salamu aleikum agati nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeno 072537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaliro nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti osiibire oteyafunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ate tukakubuwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Salong Matovu Moses ayogerera National Economic Empowerment Dialogue NEED agenda kubuuza leero tusinzidde ku kitebe kya NEED wano Rubaga Salong obuuza abantu haya sebo ne yanza
wasuze otya bulungi wasuze otya abanga soli bulungi jase eriso wakati oli bulungi eriso linuma mu katini naye nga njatereera anti oli wa fitina abakuloga bangi wegendereza olumbagana nnyo wewakula entalo tuteeka mu ntalo nagamba singa obeera nga nze walibadde weeyagala omaze obuuza abantu oba tuyagala kubuuzaako nze sigamye mbuuza nga bibuuza abantu saba kunsonyiwa kale nkusonyiye abakulu abatulaba muliyo mutya mwebale kulabanga programu mwebale gobereranga naffe tukola ogwaffe lwe tuba tusobodde tubagala nnyo okuwuliziganya n'eggwanga kati bwe twogera ne batuddamu tumanya naye nga mwetuli tukola emirimu niidi egamba etya niidi tukola emirimu gyaffe era olunaku lwa enkya ku lwokutaano actually olwaleero olwokuna timu egenda kusituka egenda lira bagenda kuŋŋaanya region ya Lang'we emikono bagenda kuŋŋaanya region eya Lang'we tulina abakulembeze abagenda okwesimba ku kaadi ya need etwagala okulonkinga kitegeeza naawe leero ositula kinasinziira nyinza okusitula enkya naye nga timu esooka yegenda leero ogambye emikolo gujja baawo ddi emikolo gya nkya saawa meka sinaba kutunula program bulungi kuba bw'otagenda leero kiro oba onaatuuka dyetita bannaye no activity nyingi tuya kutambula mu region yawo tuya kutambulawo tujja kutuulako nakyoli nga tulinayo activity so emirimu tukola tutambuza okusomozebwa mwekuli naye nga party nga team we are advancing kitegeeza wano mu Buganda temulinawo nteekateeka esimbawo bakulembeze tugirina era n'abamu batandise dde okwesimbawo so far tulina ndooza ba candidates balinga basatu ku level ya MP tulina Makindye East West ono omukyalo munene yali wano oba yoyo simanyi wa banene tulina bangi nalaba posta walaba posta ye Pavini yani walaba posta omukyala yani erinnya lye bamwita Vivian kituufu asimu bakuba wamu ne bakaana nti tojja leeta asimu Makindye ssebo bw'ojogeza naffe ate tutuulamu ntuula anti kati nze ate tasina ddembe gaana muntu kwesimbawo kati ye omulonzi by the way bitusomesa abantu omulonzi ye asooka okusalawo naye nga mbadde mukanya nti Waiswa addeyo ne Lubongo yaddeyo Vivian we yeesimbye waakulidde waazaaliddwa tufuna enjawulo njagala kutangaza nakiraba Vivian we yeesimbye waakulidde waazaaliddwa ate waakolera naye tuwogerera katikati era gyakolera Waiswa azaaliddwa Busoga akulidde Busoga yeesimbye emirundi 3 Busoga mumpimpi Buganda talinayo interest kati interest gyalina e Buganda kufunayo kifo kya bubaka ba parliament Abaganda abajega bamuwe ngewaabwe Busoga bamugobye bo bana abajega bakole ki bamuwe gamba reject ye Busoga ebera accepted ye Buganda naye ono wazaaliddwa waakulidde waakolera nakati Waiswa ejogambe nakawa apangisa mpulira bagamba walina ku mizigo gy'abali mwezo nange bwe mpulira simanyi ne bagamba ku mizigo gy'abali mwezo so kati byanjawulo Lubongoya mupangise kamwocha akulidde waabwe eyo mu batoolo gyazaaliddwa gyabadde abaddemu NRM okwali badde okuwummula agenda mu State House yaddayo eri naawe ali mu Kampala Central olidde yagimalanga mu State House n'amwana addayo mu kyalo kakati mmwe era amanyi ebyo nadde mbyogerako era mmwe abajega baawana e Buganda era kati ye kajje mu muwe gye batesuwa muwa waabwe ajje wano mu muwe olaba Abaganda batuuse okwesimbawo ku bwa president wabalabye bali ku buyungo bali ya bikomando manyo leje agamba si buli alina amanyi ago nti Muganda those people are from the central region here from Buganda zeni musajja wawa Buganda kifana kya president neba kulaga nti kati eye class y'Abaganda abasobola okwesimba kwa president abo tulina kikuba Buganda bwe twatuuse kuba NRM be bawadde card wa Kiso ne Kampala 70% Wakiso Kampala MPG Mukono
mbadde manyo wakisone Kampala bogazi yamu nganabira webiri gomba katulina ali gomba abali gomba bonna amanya tegategerekeka kakati era bebo mwe wano they don't even qualify okuita mu kamyufu KNRM nkituufu bomuntu kogera kwa president baleta abo buyungo bachi but ezo scheme za baramu bola baba bagenda abo bakazanyiriza abo ze scheme ze manya inengeri yakola mu artway otero kwegeneza muri mu nsonga ziri serious abantu ekawempe babakubye nagamba nti abe new people zine bomu mu nsawo nakola diversion kati abo ye kirasi yawo ne bakibatamye bakijungulule tekina makulu ne bo kibakola bakitegeera bo bakisigalamu mwene mwekandaga temugete mujja bigendamu munzika n'okulonda temugenda kulonda bibatamye ani analonda ebyo tebina ndabe erajja kuyitamu ne babe nare mbaga ne balonda te balonda ababwe so mbadengeza ko kutanya ku kiri kyobadde okola ki kyobadde ogamba nti byanjawulo omuntu okubanga nzaliddwa wano nkulidde wano kola mubi mbanyi na attachment ku kitundu kati waiso ina attachment kiku nakawa ono Lubongo ya ina attachment kiku ku Kampala Central kuwanga kibasoko kola kugamba nti ne Kampala tali mu Buganda si wa Buganda nwe kijjako ne kibeera mu mateeka it's okay so ozi oli omukyala ogambye yani Asimu ate ddala Vivian so yega kusigalamu teyansigalamu ate yansigalamu kikyala kyaffe kiveeko kige kikukiweereza obukulembeze mu bantu nyi mwewasiira wasiira kikyala kiveeko kige kikuweereza abantu baakyo olaze kwoza kiri ekinene ekyamaaso byonna byetegereza namwetegereza nali waneno naye yaliwo tewamulaba kale sebo sikinako buzibu kasita mukulembeze so obufunze emirimu gyaffe tutambuza abafuna tulina n'omulala actually agenda kuwa kansala Lucy 5 era naye bali makindye ani maye kati ebyo amagombole kansala kinakubulaba bulungi nga ayagala ku Lucy 5 adwaba ko Lucy 5 ngali makindi aba agenda ku State Hall aba agenda ku State Hall kati ze simanyi wa makindi ebikini nga agenda ku State Hall bamuyita Blair Blair mubirufu agenda ku State Hall yasaze okukwata musoli ali ku musoli abantu omusoli bagwagala era teweewuunyanga ekitambo kinkutte nange era nange mbadde ngenda kugamba nti omwogezi w'ekibiina nedda nagana okwesimbawo ekizibu kyendaba kimu nze olugezigezi nyina lungi abantu bajja kunjagala ogenda wakiri n'otuukiriza omukolo nti omwogezi wa kibiina yeesimbyewo niyo omwogezi w'ekibiina n'atagenda kwesimbawo olugezigezi bwe nnina abantu bajja kunjagala naye osobola okugweddawo nengenda mu Kampala Central because the stakeholder mu Kampala Central mwenkoledde ebbanga lyonna bayirawe genda mu bisanye ne Asani Nsubuga mwembadde ebbanga lyonna ninamu nedduuka sebo manyi ntera okulaba wano naye kusekerera ate kati ekyate lwaki okyogera nawe kembe edduuka ku bulamu bwe bugagga ne ku enjo ono olinako amaduuka ate nze lwaki ngamba bwentyo tokwatanga sente zitegerekeka n'ozimpa kati mutuyisaamu gaali tamuwa sente ate kati ogolooza ki so ndi stakeholder mu Kampala era bwe mba ngudde eddalu lyange ngenda ekisooka Kampala Central tewaliwo mubaka zetebadde atunuulira nga bonna abaliwo balulyo lwe lumu bonna BNRM and lulya tetuyinza kuddira Kampala Central ntumulekera BNRM naye lwaki Nsereko takomyewa mu kifo ekyo akati abaabaze ebisingako tolaalira kifo naawe kati ye mugezi talaalira byakoze abikoze kati jangu ne Asani Nsubuga ajje mwetwale tujjana kuteeseganya n'Ensubuga by the way ekireta Nsubuga era alaba tewali mubaka era yagamba Lubongo nti bwojogenza na kutotula muntu kati ze kuwulira mazima tuvudde mbyolwali Kampala Central terina mubaka waliwo wa NRM n'omulala omukono gwe NRM waliwo ani Misa Kabanda Minister agize ku NRM ne wabeerawo Lubongoya omukugumbega wa NRM omukukutivu ali mu NUP agent wa Mossad MI6 Mossad bonna bakugu MI6 bazibu nnyo nabo CIA level yeyo kakati avudde agamba nti wa CIA katwale mu parliament ne kushabo bana ali awo kati zibamperekeze ne kati bonna be bamu NRM ono NRM nyate kati ate
Amanyi ga Lubongo ya mwenare mugasinga ga Misa Kabanda. Ebyaddala. Choka ma state isolo kwagala Lubongo yawo mwechecho. Amanyi ga Lubongo ya gasinga ga Misa Kabanda munakali mu byobufuzi bya Uganda. Ate kuwulya bituufu. Lubongo yakuba essimu emu nga bakuta abaana ne babatane basansa baga. Lubongo bamukwatako bukwasi ku sati bati. Uliriza. Bamukwatako bukwasi ku sati bati. Amukuteko ne bamu transfer geno nonya abamukwata ne bamusibire saawe emu. Eji okwata ngamba bazi bamukwata ku koti kaweso diga bamukwata ku koti bati ngamulinyisa emoroka. Ne bamudemotingirawo. Amanyi gayina manji okusaga Misa Kabanda. Kakati toyiza kubanga Misa Kabanda ne minister. Antu talina manyi. Talina manyi. Ngochimani Misa Kabanda yaweza kukwata kuba simu David wa Museveni. Kituufu. Ni ate Lubongo yagikuba. Anza no banga amale banga tali Museveni. Kati nze bwa Lubongo yagikuba kuterevu Museveni nagikwata. Nawe muzukulu ogamba. Muzukulu ogamba ki? Ndi mbeleli wo yeno neno tie tujana lingetya. Katu sinkane. Nofuna jiba sinkanye ne bwa namu wa report ze. So, but by the way, tali ku level ya report. Level ya jitako. Ali ku level ya 1 on 1. 1 on 1 ali ku strategic point. Twetwagala NUP ko level et kubanga wale kola bwete jakoma wano. Ne wayo kwa kibina kya kiri ku opposition. Era ya kidobonkanyiza. Nabade no mwana jona agamba nti ekizibu kye tulina kyokka NUP kibina kirungi. Ne buli ali serious bamukwata gwera mukomera. Kituufu. Buli ali serious ani abawayo lowoza. Ba agent balinga babiri naye kati Nyanza ate ali kulanka ya wansi ya tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya basangibwe Kawanda nga bayita mu kitabu ekitukuvu Qur'ani mu bakugoka okusoma dua ezigobe bisirani bya buli kika amajinni amayembe emirimo gyo gyafa olina olutwe oba mukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ngo yagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bod enga teweddeko solengo onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwengo obasigala omukyalo oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Bana embere eri wano eriwo yali kulevo eba informa kata Lubongo yennyini kintu yasala nawo kino kijja kwa bwe abantu mbasibire eri bano mbakole bwe muti bano mbatambuze bali ali ku strategic level ye MI6 katoza mugeraganya ne Misa Kabanda bebagala ekifu akulidde mu first family mwasomedde mwakoledde obusungu bwamukwata nnyo najje nayingira kati kye kyamunyiza nga bakusomesezza okulidde awo embeera nnungi n'onyiiga n'otandika nanyiiga n'agamba gavumenti tugijjeko ensomesa etya nendiisa agiranga kumusomesa kumulabirira bulungi kumutwalako bweru kusoma abadde aid wa Museveni abambala amasuuti ababeera close totuka ku level eyo okujja ng'ofunye ekibata special training. Kituufu. Special training. Olaba SFC, they are all trained. But bana ate abasembera wana they are highly trained, but special. Kati abadde ku 11 yaba amasuuti akwata briefcase ya Museveni. Awo toli mu tumuyita jule. Toli bana abSFC ababulijjo. Gwate oli wa munda. Tobera ordinary. Toli ordinary. Kakati obusungu wabujja kumukwasa kesi ya Museveni oba kuwa special training. Yafuna obusungu buchobo ddala. Lubongo ya munyivu nyonyo ya gavumenti erajagaliza kubeerako. Nga yamuwerera. Era asaba nyakere ku machange evuddeko. Kati wegolese mu Kampala Central. Nyate yite bamwesimbye nako aba eni. Ate bowule bibabala. Hey, atwala wa leader of opposition. Kakati atwala government ato planning leader of opposition. Plan ya leader of opposition. Plan ya kubera leader of opposition ate mambo mu government. Obiza kwa mambo mu government ate mambo ya leader of opposition. Doli nani mpiriza kasibante nga baline kwezo yo bali mu kwogera. Ngagamba basatu bano banyigira lwachi banyigira. Senyo nyina kugamba asomane mukyala wange. Ngali ku state scholarship. Throughout paka lamaze senior 6. Atandi sokola ku UBC ngali under age 16. Ani yamuteekayo. Asoma amawulire. Ye family java moji manyi. Bangaba mukyala wa Senyonyi. Bakubya mukyala utogera ku Senyonyi. Mwana wa Munnamaje. Toleta mukyala we togera ku ye nyini. Family yo gitegeera. Nabanyumye byafayo ngalaga nti family ye yali Yenda mubaluli ebawa nawe bamululi mukasa. Mama we. That is their family. Mama we yatoba nnyo. Tebakulimba nayo tokusiriwaza.
family limwe wa minister abasavinga nakati mu government bamululi mukasa neka tolingo ndaga nti eri dikoyi kati ekizibu kye tulina bonna Uganda ate abaana bagenda batta nnyo bagenda basiba nnyo bagenda batulugunya nnyo because be mulwana nabo temubategeera nkikuddamu olwaleero meeting etuula ku lwokusatu olujja wiiki ejja gavumenti eno erina okugwa kyona kyekiri nga Ssenyonyi agirimu Lubongo yagirimu Katana agirimu erina okugwa kyonna kyekiri ku lwokusatu naye nga bosi be bagisuula obutereevu tebali kubagenda gisuula ketugenze PFF yegendo gisuula naye nga PFF yayisira stakeholders bagamba ku lwokusatu eteekwa okugwa oyinza okakasa nti amawulire awo gasigala waawo okakasa nti leader of opposition yaliko akkiriza mu government naddako era n'abeera leader of opposition ne privileges ezo ali sure ne wali yali tasuubira kubeerawo anti kyekubuuza gwe omusuubira nti akkiriza egwe era ne banamuddiza oba nafuka basobola bomuddiza osuubira nti ono akulira ekibiina nga ya controllinga buli kimu akkiriza egwe ave mu kifo kyalimu tegeeza meeting egwa butaka muba mukyagirimu awo ng'amagye gabasazeeko kubanga bastakeholder mu meeting eyo be basinga okufunamu nga gavumenti eno kweri Kabuko mumanyi ono Kyemanueli yaŋŋamba nga akalulu ka 2021 kawedde baategekaawo mu Lubaga ne bafunayo bana NUP kakundiiri babayita bakomanda nga bakola nteekateeka Museveni tajja kulayira bagenda mu hoteri embasisinkana mu bantu 9 buli omu baamukebera ne bamujjako essimu naye abakulu ababayita abanene mu kibiina bote babaaza nga bamanyi nti gwo mpisa osobola okunjaza nze ne sikwaza ne bayingira hoteri ne bakola strategy zonna buli omu n'ayita obukodi obwe wayitawo ennaku ezo omusajja ajja amugamba njagala gula poloti kyeyamane njagala ojjondabire oba tebanguza mpewo nti abatunda poloti baliwa nti bali awo maaso bajja ng'akuba essimu kumba akubira abasajja ba drone sajja bakuba bulumu katini nga bayingira kabuka nga bamusako nga bamuteeka mu drone nga bamuteekako obutambi nga badde mu hoteri nga babagyeeko amasimu nga bino gwe wabyogedde wano wadde otegeeza ki kati okuva olwo nagambe no struggle kati nze nkubuulidde manyi lwaki njogera nga bwe njagala ekyamazima ntya Katonda yantonda sina kyamaanyi nnyo kyanjawulo kye njagala mbyabufuzi byammwe nze ekinkoza byenkola kuyambako oba oli awo waliwo abatasobola kweyogerera naye bawulira eddoboozi lino nga liyitawo bikyuka gavumenti eno bwe tusirika etulugunyanya naye bw'oba waka aboogera waliwo ebikola ki naye katoyinza kubanga ate n'eddoboozi emwagala okuyisawo be muliisa nabo ate bennyini be bagavumenti kino njagala kubuulira mazima Kyagulanyi kojja wange nyina endowooza eyo yange nti yali genuine mu kutandika yali honest yali mutuufu yali akola ki ayagala naye era endowooza yange ngamba naye along the way alabanga tekisoboka n'asigala kukola ssente eyo ndowooza yange ng'amaze okukitegeera nti alina abamwetoolodde abatamusobozesa kukola ki kutambula era bw'omwetegereza ng'ayogera waliwo olaba akangamu nga bireka omuzimu guno omutuufu ogwagala obukulembeze n'okununula eggwanga gulinnye kati ate bwe guvaako nakyeyitize n'amulinnya ku mutwe amulaga amugaa nti olimba ogenda okola ngazzeyo nga n'okusekaaseka ng'ayogera ebyekiyaayo ebitalina makulu ng'akola ebyekisiru kati n'aba mu kutabulwa wakati w'okukola ekituufu ne bano baali nabo toyinza kungamba a well trained soldier Lubongoya intelligence abadde akwatira Museveni briefcase nti you can assemble your troops nga baza assembling nga babambaza nakani bano balwanyi bafa bagenda okuuma akalulu I don't think ku Lubongoya gwe manye magezi ge nengeri yo yatula abeera atula atemereza bwati nga atalaba ku magezi galina air training mbasobola okwanika abalwanyi be tekisoboka tasobola trust me tasobola naye bakulaga nti bakola ebikolwa ebyo abantu abali overzealous abantu abali serious ennyo they handpick them to frustrate the effort kati mwabasigadde mutandika kwekwanya Nyanzi ekyogera nakamwake nti aze nabawadde babambuuziza bangambye gutukolaganye nawe ebbanga ddene gwe tubuulire si yabyogera nagamba era bangamba nange nemba waayo
That is Nyanzi. Kati goli mu struggle kyeyo nga Nyanzi yabadde akulembera mu kunga byonna bimanyi olina Lubongo ya wano olina Katana wano abadde wa internal affairs. So kibaito okwera mu Ministry of Internal Affairs okyo kitegeeza. Era intelligence and security. Olina ba wondoza ku level ya minimum captain. Minimum. Level jaliko yali omwogezi wa wekitongole. Level minimum alina kuba captain. Kati olaba obusungu bafuna ono Ssenyonyi bamuweredde paka ku university bafuna ngezi triples ogende bweru bikibo Bungereza anyiga ufunye n'omulimu ng'oli muto obunyivu bungi ndoza lwaki bamukozesanga ali under age. Maybe that is the issue. Bongoya privileges zonna kati wachi ndo gamba ko Nyanzi kuba Nyanzi afye n'okwita mu kuba chairman bwe nale mu jinga bamumma kituufu. Maybe ezo ga yanyiga alabanga oyo yayineso naye ate naye bw'otula ebyakoze ezo ettaka lyaguze mukama okya plot zabbye n'ebikibi scrap yabadde atunda tebiri genuine ne bakuleka n'obanga oyiseewo nawe government onakyo ogivunaana nnyo kiri awo kati group enyivu Kyagulanya ina amata agakabenje bonna banyiga nnyo balaba abantu ababonaabona bambi bo bali bulungi nnyo ate abantu babonaabona ne banyiga bagamba tulina obbanunula. So I think twetaaga okuinterrogatinga bino ebintu further katugenda mu kulonda naye oba bantu omanyi ekibiina ekiri kimu kyokka ebyo ebisigadde bya Museveni nze I don't mind ne bompito wa Museveni I don't care. Bozi nama baita wa Museveni. Nze sifaayo ka by the way ne bontu mu wa Museveni ne bontu wa mutabani we nsigala nnywa ndya nvuga jagwa yange nywa wine ku weekend otegeera nyambala kasati kanga akeru nga kabeyi ne yagala ne ndula you understand mukama bwalinzi jirula ekyo sikyukako neki njagala kutegeeza nze wenjogerera kati fizi z'abaana bange nazisasudde tamojja nizo okulaga message ku simu I paid so wajendage kubanga sijage na kubigambo alete simu ndabe message ezo wangambye oyagala kunzijjako sente wambulidde ekituufu wangambye oyogera oyagala kunzijjako sente zange sijja kuwa naye ate okimanyeze sirimba kubanga obujulizi bubaawo sirimba ayagala binimba wamawulire ejja kubyabye. So kikyegezako okulaga nze okuvayo nenjogera I don't work for the state. I've never worked for the state and I will never work for the state. You have never. All your years I've never worked for the state. I will never work for the state and I'm not working for the state. Kati nze ndinze abamanyi bamanyi abatamanyi abandaba mu bino bya bino bimukwa bino tuliko bino bo bantwalenga bwe baagala but that does not change my status. Olaba nti ono omuyayi bwe yadda tuyingiddemu ng'alese ebyekiyayi bye twafumudde mufuumuule atwalamufuumuulira ddala toyinza kubanga ogenda ewa mutabani wa muwala wa Museveni n'okukwatagana n'omusumba wombonye mukwate ssente mujje tutandike okakasa abantu bali mu opposition yalonkinyiza ekyagundi yakise eba global something ekyaba remnants naga bali mu global affairs ne politics baga bateze politics so the Labour Front is a cabinet kati agendenga independent agenda ani amuganda niki kyenjagala okulaga abantu tinono gwe tubadde naye akulaga tumutadde ku bunkeeke paka lwadduse ne ku kitebe nagenda ku kanisa ija abakola ebyo kiyaye bye oye Matovu and that is me and I will never change my status. Kati Matovu lwaki tokkiriza nti Lubongo yakatana ne banne basobola okukyuka nabo ngani akyusa omulala bwe nali ndowooza nti Kabuleta akyuse yali akyuse Kabuleta naye yaliyo before ate kakati era yisako gyatambuliramu naye twatulowooza ng'omuntu bwala yatukakasa n'agamba be Bunyolo bali marginalized balina amafutaani abantu baavu nnyo ng'omuntu annyonnyola tetulowooza ali genuine ku mutima niyo tutambulira along the way one olaba musosoze tabaagala alinganga abakozesa obukozesa ne gwali naye amwekengedisima gwoli munyagenda eri baganda bannaye bankuba za mbogo amaze okuyita waawo akututte tuttaawo atandise ebyekiyaye ate ono mugobya ate ono nkoze eki because we thought is a genuine person ng'omusumba niyo basobola okudda ku TV naye ansonga munne oyo mbega wa muhoozi oyo ng'alina gwe asonga mu chief oyo tambuza kifaananyi bulungi nnyo ayambadde tayi erimu oyo Matovu ayambadde green yagenda mu DP yakutte kadi ya DP naye ng'okalaba ka flyer kenyini
kafula yakawedde nega eyo kadi ya DP nengo oli musumba so kiki njagala okulaga tuyina enkwezenge tuyina wolves tuyina emisege nga gyerimbise mu maliba gendiga and that is the opposition eriwo kyovola babuli alowooza nti agenda kwesimba wayitemu agenda mu NUP they are not genuine bagala bifo people they are looking for positions but abanabu bafiirawo ayagala kifo niba the parliament ngo opposition nga majority nga opposition naye weebuuza nti Semujju omu wabadde wa FDC a rating 90% compared to 57 kituufu bonna tebane bamukwata mwabo jamu nga abantu bana batano ojamu muwanga Kivumbi atategeera bulungi naye aba contribution ye wakiri significant n'abalala ono jamu Segona Mpuuga ebaddeyo ndozanga abalina kye bakolako then abasigadde namuga akola kya yasamira ku radio naawe sebo tombuulira Gasiya omuntu yana talina mpisa oli reporter wa parliament omuntu atalina mpisa simu I don't accord respect to that person yakola ki tombuulira oyagala njogera ebyekiyayi manyi namukwano wange tumwitadde eno talina magezi ayogera olulimi kati atuyigiza olulimi olw'ekiyayi denoki ali awo njamu kulaga lumu talina magezi naye anti tomuteeka kuleba emboozi kale galawo emboozi yo oba se ekyo tukome wano I have no discussion yogerako naye n'agaana I don't go too low. I don't go low. I don't go low. Tukireke. I don't go low. I don't go low. Nzojja kuntegera nze nsigala yenze. Leka tueleze akantu. I don't go low. Kati nze nkubuulira amazima. Matovu. Toteka kuleva ate ezo. Matovu. I'm a standalone man. Outuveo. Netusiza wendi. Tuveo. Lina konso kenchikugambi. Sikukola ngenso bino ononyo omuntu kubeta Godfather wa Matovu taliyo. Gwagono kwegayiririrako. Gamba ko ku Matovu. Wane kabuleta ina banonyeza. Kabuleta ina banonyeza kwogera ko. Of course ina bankubidde amasimu. But mu category ki? Wana we mufuki daga enje mu. Nzo obwongo obwange busigala bwange. You can only talk to me simply. You don't blackmail me. Kati Matovu. Abasajja bano bayingira batya mu system. Ne bajanga diko imwe abali mu system ne mugenda nga muvamu mpola. Bali yabe. System ye creatingira abantu bayo ekyokusooka ina money power ekyokubye ina resources zonna zetagisa zonna. Era ne basitanga olwalero wano Matovu nga nakkiriza kuba flexible nemmenyeka mu katono. Neno need jola bato tono obumbye 10. Netufuuka ab'omutawane nyaba nagwega need nga yalisa amaanyi. Kati babali obumbi 10 ne mu Buganda wano ku need. Bibade ngamba ono Simba Kagombe. Ali kati abipi bamuwadde 1.5 nazigana. Abamu tulina ekizibu nze nga Matovu. Era byatwawudde ne Kabuleta. Bw'oba ogenda kutikkula be open ngenda kutikula twawule bitwawudde bwe mbasaze okukola nawe we work together oba search we don't work emyaka jenyina sebo nagamba I'm now 45 katungoka no tikula sikolera nko mu government sigikolera ate sirigikolera ate nkyogera sija ku mutima gwange ekyo kyange nebe kuwo muli mutokola sikolera state sente ze bampanyira wenso zifuna mmanyi bwenzifuna aba state banji bali omwo nga bakolya state but bwe twesinkana gye tubeera ojja kwesanga nga kyasobola okukola kwegula ekipa za bia 2 kati nzize by'amasanyu nga bagikolera njagala muzize by'amasanyu nga kyasobola okukola ekyamangu kwegula ekipa za bia 2 I have capacity so gula wine ngati na buli omwe boto I have the capacity tuzize by'amasanyu kati tubamire ebyobufuzi naki Matovu mbeera ku masomero gy'ensomeseza abaana bange ne bajja ne motoka za government nga bazze kwegayira ne bawandika bukiiti ngali motoka ya government yes ne bawandika olina okukola endagaano nti mu wiiki 2-3 nja kusasula mwana ne bajira schools abaana bange gye basomera nabo gye basomera I've never worked for government I don't work for government and you will not I will never work for government erimu mbuyinza NRM because ejja watu gitutte byanjawo niye ngambe nekola ki enerimu so
bwe manjagala sente manyi bwenzifuna ate manjagala za bya bufuzi I can negotiate my cut nganze omuntu ne bakuwa ezizo. Yes, I think ndakubulako story mukulonda okuwedde kuno kwa 2021 nasikanako timu nga nnya nga zonna zirina akasente bonna balina sente balina abantu bangamba to deliver ng'abantu osobola delivering. I could because bampuliriramu n'ogaana ningana nange ng'omuntu nengana okwedeliveringa actually office emu eryo nawandegeya eri coordinating ebyo kati abamanyi abali mu line ya security n'abali mu line yaffe ebyobufuzi bino bagimanyi eri wandegeya awo endali mba coordinating ebintu byabwe eri wandegeya it's a powerful office era simbwa kubemwe kuba waggulu ne makati kati yawo oba otuuka ku gate noza mu meters nga 10 n'embozi gyonyumya amalobozi babaga capturing and they showed me nimambuza naye lwaki oli mukambwe nnyo nimbaga siri mukambwe nange nembavunana yo musango nguli fani ne kangu bavunane ku lw'abalala bwe twasoma ffenna guli fani nga bwe tuvunana bali ekimu ngamba ekimu kubye natandikirako okukyawa gavumenti eno ekimu nasaba kulaba bizibu bino ebyokutochalinga ebyakyebyakyegasaba biraba gavumenti erina skimu y'okuweerera abaana ku university nga gavumenti kyetuza government sponsorship okitegedde batwala abaana 10 they take 2000 base gye bwe yajja ne bagamba n'agamba agenda kuweerera nnya Museveni agamba batandike mmeka naye abaana abo abaweererwa buli mwaka bafuluma naye gavumenti erina rekodi zaabwe temanyi bye bakola temanyi gye bali ebaweerera gavumenti zonna world over nga ziina omukono mu ekyo baba ne database kyogera mu Luganda database abazungu balina database baya ne database nti tulina abaana emitwalo 10 bayinginiya bwe bati abasomesa bwe bati baloya bwe bati okitegedde now bwabeerawo ebiri mu gavumenti be babeera priority ne babajja ne babayincorporating because bali mu sente z'omuwi w'omusolo bwekiri naye tulina abaana bangi bakufa abeerwanyeeko bavuga boda bwenjogera omwana alina degree ng'avuga boda nkakasa omuzadde aweerera n'andaba amanyi kitegeeza olyajja kugamba basiru lwaki banoonyamira lwaki bakola kino but that will be for another day naye tuyinza kubana ng'olina sisitimu eyo nosobola gigoberera onoonya n'abakozi nga tomanyi bakozi kibona aleeta naye ng'ate wabasomesa obalina olina abantu emitwalo 5 they are professionals tomanyi kye baliko abamu bakubi babutayimbwa bakwata bubadiya naye nga alina degree the only way of survival kwata kabadiya awo yatandika okugikyawo nendaba nga bali careless bali reckless they are negligent tebafaayo so kyajja kutuusa mukolo and that translates it explains lwaki ne education system mbi naye nawe muwayita mu eyo system nayo government yakuweerera nkugambye nasomera ku government kati ekyo lwaki nkijjeeyo kituufu baweerera abaana ideally betuyita abagezi kubanga ffe oqualifyinga lwakuba nti oli mugezi kati suwe kiri simanyi bakati system yakyukamu naye wali bangi nga tebalina points zebagala nga gibagenzi bateeko nyibata quota system babajja ku district ne bwobanga ofunye points 10 naye nga gwasize mu district wamu 5 sebagamba nti kama twagala 5 nga wafunye points 10 naye ng'oli mu 5 abasinze they will take you otegedde so kati system yakyukamu naye ffe twayingirirayo nga magezi go gakola ki gakweyimirira era fa abasomanga dde nga musekerera abasoma evening kuba aba evening babanga ba private kati mukimanyi automatically nti ono wa private yalemo qualifyinga okujja ku government ideally that was it mu biseera byaffe ebyo tuli bato twera bawo mwalina amalala just nesuwe ya no omuntu baba genda bwoba olina abaana basoma balina streams mbu stream 1 toba isimanya yellow biki bagamba nti ne stream green be bagezi babajja muno kati ne ba green bali be bagezi kati omwana nga ali eno era abakolera gena mu green mbakiri era ali mu green ye yagalanga bana abalabanga abaki ekyo kiri nacho kiri senacho whatever cha muntu so wenatandikiro bachawo naye tuliza kuba na system eyo nienga okikola because of ebyobufuzi you can't follow up those people si buli muntu nti asobola okwetambuza mukola emirimu wale baita wheelbarrow workers they are pushed wena mukwata ku mikono nga wheelbarrow bogikwata n'omutambuza waliwo baffe b'amatovu nzo ngamba bugambi nti kyenkwagaza nti njagala kulaba nti need ebeera mawulire
it's enough. Kati oba nvuma abantu ebere mawulire nze mmanyi. Oba okitegedde kali ngaze nja kweyize byalongera ndi ati wano twandivumye. Oba ili ati wakuza activity eno kino. You understand? Niyo oli ajja kati tukole tutya. Tukole press conference. Okay. Tugenda jukola tutya. So naturally waliwo abantu nga you have to push them to work. There are those nga bo betambuza. Waliwo self driven. Yes. Waliwo nababera under supervision. Yes. Kati ekyo kyonna kyandize mu nteekateeka system gye tulina ebyenjigiriza nti abaana tulaba abaana abasoma entrepreneurship n'amaana giraga nti njagala omulimo nasoma entrepreneurship but the ideal meaning of entrepreneurship kitegeeza creation kuteekawo the ideal meaning of being an entrepreneur kubanga otandikawo naye kati ate alina ne first class degree naye ate asaba muki kitegeeza tasomye tafunye skills is not been capacitated to start up something. Yabisome na abitegeera but ability to start. Saka tetuze nnyo mu education lero matokunja manyebe byamagezi mbyagala. Byamagezi batawanya. Njagala tugende ko. Nebe natu tubibeera mantu bimanyi. Yeah. Abantu banda bawunga njogera bine by'ebyofuze by'ekisirusiru ebyamu ebya no pusi manya bikigasi oyo. Ebyamagezi tubimanyi just wakwanti biri bitekawe kateni. Kati now people are duped. Abantu bali awo tomanyi kye bagenda kulonda. Abeena ne babagamba londa yellow and they are strict on yellow. Abambula agamba yonda umbrella. Awanidi gamba wala bakasooli. Temu marketing ze kabonero ka kasooli. It is okay. Nze I don't mind. Muke marketing la wakagala. Nede mulimba. Abakagala muke marketing la kasa mutegede values. N'abalala bannuma be bali aba National Peasants Party. Teba marketing ze kabonero ka penny. Nze sifayo kati buli mu marketing ekike. Nze olina penny nga kabonero ko kakabera ku police station nole mu marketing. Okogera byenjogera. Nagambye njogera ku lwawo bendowooza nti balina ddoboozi. Oli mwogezi wa need naye. Tutegedde. Ekyokubiri ekimbeeza mu kibiina kya need kwe kubategeeza values. Era bw'ozimbuuza nzikugamba. Oba tozimbuuziza kyokola ntera okulaba abayomba. Lero tuyogera ku byammwe ate kati njogera ku batambuuziza. Abaveeko. Otegedde. Byo batambuuziza si byogera. Yatugende ku lutalo lwa Luyirika ne Sami mu Malende. Kati vampito wache nnyo. Tebategeera bo. Kati njja tusoke wa mukwano wanga lindako. Speaker Luyirika. Se batu no mwala gwena Kivubo amukwazimba. Era wenna kidukwa bwe yatugambye si batugambye nti council yabisa ani abadde speaker wayo yoyo kati ayogera ki nawuli ambu bagula n'ekyuma oba ekyakasasiro yatudde ku malende ekipima kasasiro ate kati bakire yatudde ku malende ne bakitunda e Rwanda ate kati bakipangisa Rwanda yatudde ku malende ebbanga lino alimaze mu lwadde buli lwafuna olubuto abeera ku kitanda buli lwafuna olubuto abeera ku kitanda alufuna olubuto oleeta luzaala olubuto ekibuuzo kinti byenjogera bya bulimbo oba bituufu tebina ku mutwe n'amagulu okakasa okakasa oli munnamawulire togenda okola research va ku by'emigo gye bamukubako ne bwafuna olubuto aba kuki ku kitanda olubuto nga lumusumbuwa nnyo mukazi wawe ontegedde kakati ekibuuzo twalonda muyi nakugamba tuba mbigerageranya ku byabazanyi nze ni muwagizi ofunamu wa Uganda Cranes nze ni muwagizi yogera Uganda Cranes ati yabaddeyo Nti yabaddeyo era bwe namulaba nenga ne baka ne manyo ogwo tuyinza kuwangula draw yali etumala nzati namanya tetusobola kuwangula ekinene nnyo tusobola kukola draw penalty eyo tuba kuwa South Africa tebali gigabye era muwala wange yangamba nabyo omukazi omukadde kadde nga yambadde ekintu kya yero bw'abaana babateeka mu gundo olinga sewanda jangamba abaana be n'emigate gya yero tebagirya bali bamanyi ebintu babimanyi saagala kubawaayiriza ebintu bye babiraba ku TV Uganda kati gamba ndi muwagizi wa kati nze sifaayo ulindako nze ndi muwagizi wa Arsenal nokwadde abazanyi sibamanyi mannya ene yakubye mani yujo juzi ngira wange ezanyanga nyira kusooka kusoma ku mugongo entegeera amatyaga sira n'omugwe manyi manyi yo byokka saka oyo muddugavu oyo mumanyi naye ndi muwagizi wayo era bagikuba nkola ki nze ndi wa Newcastle naye sira n'omugwe manyi wano wenkutuusa mani gundi ali giwagidde Uganda kwe ne bano basajja bagyeteekako nnyo bano tebagifacilitatinga mu process Baja bagala biwedde. Now, 2 billion. Now you tell me 1.2 billion. Lwaki tuwazi bateekako mu training? Abaana bali abikajjo after training. Naye omuzannyi bamulabirira mu ngeri y'enjawulo.
Kituufu. Bazimba ni muscles, bazimba no physical bichi. Bakola ebintu bingi. Nebabona allowances ennungi, they motivate them. Tayinza kuba ati ogenda ba motivating amu nakalinga batandise wali waggulu. 1 point tukatinze ngabo ndabanze sikuba gym sikola ki. Kati bemba ndese ngumi yange. Babona ko mu gym. Anti mpuliriza. Bemba ndese ngumi yange. Ekinene nnyo izo kubanga ezisowa kilo ngemu. Kati nebona ngamba. Wira. Nebona ngamba. Mbo musajja tumukuwadde bomukuba tukuwa kawumbi. Tegenda kusowa kilo 5. Rosa mukuba. Echo wado kireta kubali eri ba Malende ne Shamil. Anti go lesengo otabula. Kati ku Malende. Betuda kubya teams omupiira. Bemubera no muzanyi ngali fit. Bemuzanyi bano muzanyi nga bikasera bamuyinjale. Ku end ya season mumutunda oba ne mumuloninga. Nemuleta omuzanyi asambe nambe eyo anabwo obuwanguzi. Kati Malende babanga abera muyinjale. Awumuzibwe asigane ngagenda mu court kwate lya mugobyeyo. Ate mulimo gwe yasoma. Iliwe yagenda yatenga Sauda Maleda yamuvumira mu yo mu. Ndi yakola ebyekijega yetumba file nga tamayina bizirimu. Nabiraba. Nga nebirimu mu file otabimanyi. Ya kutefa yazibase bwati. Nagaziwana zo najja ku. Maso goma bekalakasa. Ajja kubaawo. Akati nze mbadde njagala. Nti bwabanga bali genuine ngera bali ku cause ya transition na kuleta bunchuka chuka mu Uganda. Abere head legal wa NUP. Okay? Head legal eranga agenda buli wamuwa yekitagisa machi amateeka. Then parliament yetaga debate nga abantu balina kwa mu parliament batekeyo nga ani nakandi ali sharp naye mwanga chumbi yayogera wamulaba yeye alaga tamanyi nakandi bwa yasabu meeting kati obwe bujega bonna bale ntandikanga kugamba abakoze mu parliament kweni upregama nti waliyo muwanga kivumbi atategera bulungi yesajwe ginagatiddeko toyiza kubanga ono member nga alina mukagenda kujja mu kamyufu gwe wa Buganda batomutegeera kati abategera bulungi kwegamba bano bana agenda bwe bakujja ba disqualify katude mutuyite mujja kunsonyiwa abandaba oluusi njogera ebigambo bino and I don't qualify them but now mfunye omukisa to qualify my statement toyiza kwagwa okulya Buganda mu kibiina abesimbyo bali basatu only 3 abali serious ku kintu kya Kampala Central nonga amatu okusatu simumanyi babiri nokola statement bano abaganye kya disqualify them tuitabalala nga atoli wali yali meseza bano utaba nampisa tamanyi tabimanyi na bima kati bwe bujega na ya maaso bamuzanye Katemba agatade kubaliwa kubana Mali bagamba agerwanya rwanya bagagala kubba nyinimu. Togamanyi bagerwanya bagagala kubba nyinimu. Wawese ko mutawuni gwe wali abasazi bensawo. Mu kibuga wakati. Benzo okujja nyina ola kuba bode bwati. Hewa ligwacho nko kaligula mukuleba wali sine bagitwala simu ne bagitwala. Ugenda okudiya boni nga nabo bavuddewo. Kati kye wali mukuzanya kiyungwe bakizanya mwanga kivumbi. Ye kati akavuyo akali bamukoze kakavuyo wano. Attention nedda wano. Oliye mwana atambula ali jeni taina mbuvuyo. Era ayine nkola gye yakola mu ka statement akatamya ko yakola nga anyunyudde bulungi weewuunya omuntu nga mwanga kibatunga tusobola kumanya kyegamye nti bano Malende alina injury mukuba akatebe muwerole ndala Luyiri katuzo omwala gwenda kivune kanso ye mukuba akatebe kuba twagala ngozi tayinza kubanga yabikola nga tabatise kintu mutama omwana ali jeno ni wali nakandi abadde mbukulembeze wabavuka abalaze nti asobola azze wali blackmail basoso mutekako mboyo Kyagulanyi yamulya ane bwamulya tekina buzibu. What is the issue? Bwa mulya nga bali bato bonna what is I mean ekino okujja kati era nakyo kirabika n'omukazi naye but that is blackmail kubanga bagamba nti Kyagulanyi yamulya kati mucho they are offending they are blackmailing Kyagulanyi nti ticket wegende ole baga nti yajiwadde girlfriend we bamutadde mu kusomoza olagera kakati ate bano abayaya babiri gegerwanye galyaga bwagalwanalwanawo gabbe nyinimu agaye gagala kusala nsawo gwe attention ko gitadde oli atambula ebitufu akola ebitufu atomuleseewo ne mwanga yita manyina mumanya nti yateka yempa mwanga mujega mwesonyiwe butambala musimbye gwe chimanyi mwanga butambala nzo butambala musimbye nali gwakanya naye nabadde butambala musimbye nabadde no musibirawo sente nti wadda nabadde butambala musajja bamutabisani mukibi amutadde ka akazi tokalabanga nako ara mukibi namwagala nyamba nyina okwogera naye simanyi nti musajja mwogezi mulungi musajja mwogezi era akakasa mu parliament yabo ajja mu debate ate naye wabyanfuna musajja kagezi nnyo kagezi nakagubira kaliko ku NBS awo naye kagubira ngati
tufiiriddwa Kivumbi ne bwavayo kubanga yakulya kokasi ya Buganda ne twali dobozi ya Buganda liwulya mu parliament yawo balwanira mu nategerina okutegeera nti olini olwogerwa mu Buganda kokasi Luzungu mbwera bakiisa teri kwogera Luganda naye ati yagikulira nambozi mu myuka we nete boogera Luganda aba Buganda tebogera Luganda kala tunze bagamba boogera balwanira Oluganda lufuko limiro gwanga ne bakikola nga mukokasi mwenyini boogera Luzungu ate kati kokasi neje ya Buganda kokasi egenda kuba naye mukama katono tulabisize ebi kati nza hango ngamba watobereri watokola bino katuye abajegabo go kulya Buganda kokasi omumyuka oli kajegere abasa nalinga ekyalani ne mwogera Luzungu mu Buganda kokasi boogera Luzungu abasa nalinga ekyalani boogera Luzungu now mwe mu interest za Buganda wale odeje gambo federal parliament yenu kichuuliranga nako ne Buganda katiko yawaita mu choko lwa Buganda baka bajja basatu Nalukoola Sekitole Kondooza n'omulala bali basatu bokka Buganda wange akati nze kyobola bankola byenjagala and I don't care so okiriza bano bonna kati olinga nti bano bonna bayaye Luyirika ne Malende bonna tebaqualifying kwera ba MP ba Kampala Luyirika dira oli aina injury njagala mbule emirundi emekajo mule kufuna parliament nga yogera aliwa Malende nze ebbanga lyemulabidde erisinga badde bamukwatanga ka video okuva eno wansi nga ayingira awo bikoma mpaka waneeno n'ayingira n'atambula n'ayingira lift ne bamukwata ka video kakati mulabako abalowooza abadde nnyo mu makomera sima abadde nnyo mu kimukooti tumwasayininga abeere head legal wa Nuupu Menda ate nze waliwo yaŋŋamba wa Nuupu nti era ne bwajja katugame ku kooti ajja ne milioni zezo nakwate milioni emu najuwa abamawulire babustinge nti ali ku kooti akute bufairo bamukubye ebifaananyi awo kati nakwate mitwala atano najuwa abana badukanya social media za malaria na TV ya Uganda ya postinga nze matovu sagala agenda mu blackmail simumanyi si blackmail neze ndi ku Kyendaba nze Kyendaba aina injury Kyendaba era Kyendaba apozingira nnyo mu kooti Kyendaba era ye wafayo sonze ndowooza bamuwa head legal sura nnyo submission ze simanyo wa pulibagaini lawyer no era yo bebo kirizo omusango bakusale ku kibonerezo gwe ulira ne baba ayogeri era yo kalya akati nze nabako naye mu show nabeko naye ku TV shows nga nnya neka somja ku stupid yaza wandise mu kitabo wali eshebe yononese tagatta ko kirala nze mbadde ko ne ku show mundi edge custom challenging ana used to challenge ya ngeze siri muna mateeka ngate mu challenge ya mateeka president wa fejali mage president wa fega bwagamba look now what does the law say kuchino deka ligamba hali akati kati ngabikola sabo kastalira ngate biriwo akati nze ndowooza bamuwabere ligo advisor wa mukulu Kyagulanyi era nga agenda mu court totagalo ya parliament asokwata obujuzi wa state nabukuba mu ebituli parliament twetaga vibrance twetaga bateesa parliament sisikibbe ayo tuna jukozanga insurance kutujjanjaba kona sasa tilio kuteesa watu swa kuteesa oli injured bakwerole endala eno mulekeo nakandi abereyo so fabe baliwo simanyi nena kandi goyogera ko tali mu bibalo nze gwendaba nange gwe era sinze nga bazi kadi zaabwe nenze gwe nkola ki golaba ne Malenda taddewo amaanyi bannaye akankanyiza Kampala okuva we yava mu ddwaliro anti social media okutuuka anti ye yategeera omanyi nze njawula bya social media n'abantu babeeramu ebituufu mbyawula nze mbyawula matovu si wa social media twabati mbera mbina ebintu byamwe bino naye si bitwala ng'ebyaddala era nze bw'onsanga oluusi wano mbina ebintu bino nengera n'embirala mbamu mwawufu mukko nanti era buli wamu olina bba mwawufu oyinza obba nga olina ojjogenza otikkula ettooke onabba mwawufu neekolera byange naye ku mbeera ya Malende nga bw'omulaba ne bamumakkadya so alina kapasite wangula yekka kyokka bwe mba nzizeyo mu kw'obuntu nga nzize mu kw'obuntu nyinza okugamba tuleme okufuna akatolo bw'amakesi 2 wakatolo bw'amabamu bwe mupiira asalawo kufa Malende lwamujjako bwe mupiira yayinza okufa kati mba nzizeyo kw'obuntu kayo mukumanga mulamu omuleka just mubeezaawo nga mulamu naye nga talina impact mu parliament
tayana makulu yadde nze namukakasiza kale siri muteesa naye naye kanteeseemu namukakasiza nti tayina ku nsonga za ifreeze tabimanyi bimanya gwokimanyi nti waliwo amazzi we galumbira Kampala abasuubuzi ne bakaaba naye ng'omubaka wa Kampala ayogera ali ogwo Muhammad Nsereko Kawalya talina kyayogera Alozias Mukasanga talina kyayogera oyo Manende nga talina kyayogera abakabonabona nga batusala amagenda n'amadda tewali tetulinawo kantu naye ate ebigambo bingi kyovola banze mungamba weesimba wegamba ndeka abalonzi bajja kunzikiririzaamu kubanga baagala biri ebyekiyaayi nkituufu nja bagezesa mundabe baagala bya kiyaayi bagezesa okujjako ofuna ya biliyoni ye ya sente naye batogiina sagala okaabe kati njawe emmotoka esike emmotoka yo erabika enywa nnyo sisi ziri mmeka 3 sigala eno nje nga ndi obulamu tebajja kuwa kalulu nze nkubuulira nange bwe neeraba bwe nti yani netuulira nga olugezigezi bajja Kampala kasacca ono yesimawo ne bannalukoola nkubuulira amazima nze kanyini manyi okwatula engamba naye tebasobola kale owoga naye kantalaafiya naye nga bwe neemanyi kwangera nja kugenda ne bwe ngenda mbalonzi ofunanga omukisa n'ogenda mbalonzi ba Bukoto Central mu kalulu ako babuuze mu biseera matovu ng'akampe nga bwe mbyogera wano bwe naye bagambanga ne bagambanga ne mutampe kalunja kubaawo ne bagamba esi temutegeera temumanyi babalina bakolera mulonda sekandi yali adda yakkuta takyalina future mu politics londo omuntu alina future mu politics nga bwe najja ekisaanya njagala n'ekyokutegeeza nyina okukola otegeera naye ate muteekayo oli akaddiye n'ebirowoozo bikaddiye ate ffe musaba ye bw'ajja okuba alina amagye mu muti omusaba nze bwe nzijjanga mwekoloza emimiro soda biki totulekeddeeyo kandi nga bakubira jangu otuwa omusomo ejo otuwa omusomo ebintu bye birungi asomesa bulungi naye kale abadde ayogera bulungi naye ng'ani gwe muzanyisa oyo Katemba abalonzi kakati era naye nyingira akalulu naye bano abayaye bano mbayingiremu bano mbadde nsava sente oba ozirina osobola ozituwola ffe netukola bizinensi tujja kusasula amagoba naye ekituufu kiri nti togenda akalulu keesonyiwe ojja kunyigira bwereere gw'ovanga ku mulonzi agamba byogera birungi naye ojjidde mu kibiina ki naye ojjidde mu kibiina ki ekikulu abayivu ab'amasuuti ab'amataayi betulonza abasinga batubbye n'omubuuza abatali b'amataayi bakoze ekiwanga abayayi abasinga obungi batwala mu palamenti awo mu NUP sibali b'amataayi mulimu ababbi b'obusimu olina omusanga akyagwina ababbi b'obusimu banye bawalagi bamukuba kemiko kati tebikwata ku kikulu kitsonu record biri mu kooti bitsonu record tulina ababbi b'amasimu banye bawalagi banjaye bonna bali mu palamenti n'amasuuti ne bambala empale basiba balance bakozeeyo ki tebayina kuba tebasiba masuuti bakozeeyo ki ye abaffe lwaki bonna batuusa okukubisa ebipande bakubisa bali mu suuti ate zibavuma nabere kya Lubongoya ali mu suuti n'Enyanzi ali mu suuti naye Lubongoya no nga mwegendereza mu bigambo bye n'Enyanzi wa suuti era bonna be bamu wa Mossad ye we wanjawulo kubano oli Mossad mu kuzika Segirinya nakakasa nti Lubongoya wanjawulo Kyagulanyi okwata Kazindalo yagamba nti mwenna mukimanya ya Segirinya Museveni Kyagulanyi nga abyogera Lubongoya we yakwata Kazindalo yagamba bwe mbabuuza ani yasse Museveni ani yasse Segirinya temumanyi yani n'abawa Kazindalo ne boogera Museveni yete yakiyisa mu kamwake kati obwegendereza bwa Lubongoya wanjawulo nnyo kwabo ali sophisticated nnyo ali highly trained very sensitive very conscious tamalagalisa statement bwati si mujeganga bana abalala actually amuyite emmere bakusabye emmere noyita Lubongoya osiba enjala oyo mwana bwayingira mbafutu soja the guy is lethal alinga musota bwati ati so naye tumanya katulabe amatovu sente zituwe tuzikozesa ebirala nebya naye naye neewulira neewulira kujjako ngo kati tikiti ye ni UP onvumya amagufa mwana wange sikuvumye naye abalonzi be Uganda byebo onvumya amagufa nkwasiza ne kutama kyogamba we mbasisi esimbyo mu byabufuzi nfiirwa ki tofiirwa nange nkugamba tono na sente zo kuba tebasobola kuwa kalulu naye oba ukola oti yagenda mbegayirire zo mbegayirira otumanya ne bankwa mulimu abategeera mu abalonzi abatinitini ng'ategeera kyayagala
naye namba esinga kambabuuze banziremu oba bwenziya nesimu mu Kampala Central munampa akalulu njagala ba Kampala Central bakomentinge ngenda kwesimu mu Kampala Central MP kubanga okusinzira ku nze sirabo mbaka parliament yaliwo bonna be bamba kwanagana ate ng'ekibuga mu nsi yonna ekibuga ekikulu kyekisinziirako enkyukakyuka ezigire command center soma mwetaaga omuntu ng'ali genuine nga kani command so si muntu agenda okwekkiriranya kati nze njagala kujja mu Kampala Central ngamba ka parliament naye njagala nsooke mumbuulire ebituufu munampa akalulu ekyokubiri bwe mba temukampa munvunaana ki bwe mwagala okukampa mwagala nkole ki wonna ensonga kigendeseeyo nyina ensonga gye mbadde njagala endala wazina ebisongasonga bitanyina nnyo makulu birina amakulu kati ensonga ya Shamimu eyo giraba Mwanga Chumbi yagise ate Mwanga Chumbi simanyi ba yayota Mwanga Chumbi nawe gwe oli abula kutegeera obadde kinaye omwesibako kye tategeera bulungi ate omwesibako newe bako ogenda mukako kutegeera alternative budget yabwe yasooka nali ku parliament yawo netunulira Mwanga nnyonnyola ebyenfuna ku projector wa katika nkuli Mwanga Kivumbi nkiddamu ku muzindalo wa yomu ku basajja bannabyanfuna benneegomba era bw'aba ayogera nkwata pen n'olupapula n'empandiika ebo tudda mu bino ebya management mufu tabisobola yakulya Buganda Caucus ng'eteesa bateesa mu luzungu Buganda Caucus tebasobola eteesa mu luzungu mu Luganda tebasobola awuliziganya that is Buganda Caucus abasoka boogera mu lusoga it's Buganda Caucus kati mato bali boogera mu nnimi zaabwe ensonga gye mbadde tumalize nayo Kyagulanyi yagamba tadda mu kalulu nga tewali bikyuseewo naye kati empapula baazijjeeyo ki kikyuse kati anti nakugambye lwakuwandoza ebigambo byankati ennaali bannakimaze dda nakugambye waliwo lwabeera ng'ategeera ng'ali mu nnomo sense z'omuzimu guli ogwaddala ogw'okukyusa obukulembeze ne guli nnya gwe gwamwogeza nti sisobola kudda mu kalulu atewali kikyuse because awo yali genuine yali kwalaali babe bamusaadi bamala okujja bainforma bampika ebigambo mu matu ng'akyuka ng'agamba ate naakola kyayabu tusakamba ng'ate tujja kaddamu kati protestive vote kati nkukakasa kanakulu tubagenda kawangula naye n'akajja bajja kaddamu bajja kufuna ekigambo ekyo ekibajja okujja nakyo they'll come up with a new slogan kubanga politics wawo wa slogan they'll come up with the new slogan so kati nze maliza nkugamba engeri gyo mbadde manyi oyagala kudda eri wammwe mu kyalo wajja kukositinga nnyo nze sikyabona na byabufuzi kati nze nyina constituency katika nkuwulira wulira nyina Lubaga South nyinawo amatwali nyina ofisi yange weeri Kampala Central nyinawo amaduuka 2 era nkoleramu jangu awo wuliriza Musoli Kampala Central nyina amaduuka 2 okay era nkoleramu ate ebyaddala ompulira Kimanya Kabonera mwenzaalwa ewa bedi Bukoto Central eyo mbaddeyo nesimbawo era niyo nyina ettaka nganze ng'omuntu otosobola kwesimbawo mu no njagala kulaga constituency zenna ezo zina constituency zimeka nya nakati nze nkwogera kati jangu Kampala Central ku Musole engeri gy'oli omwogezi w'ekibiina tosaba mwogezi w'ekibiina notesimbawo obeera nga atakikkiriza leka kabambulire wambaka aba Kampala Central mweka njagala mumbulire ekituufu njagala kujja mu Kampala Central wa MP njagala mumbulire kimwagala nkole era mumbulire kyemba nkyusaamu mba munampagira bwe mba temunjagala mumbulire oki temunjagala ekyo tukitegeere kyenjagala kyokka wonna abadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero sawa tugenda koma wano nze nebyannakoyina ddala nabikoyikoyi dda nze nkuwulira onjogeza ebintu ebitalina makulu ate ebintu ki ebitalina makulu teeka mu malende teeka munamugagasiya man olusani yali walutegeerako abakyali bange baleke bayiye abakyali bange baleke bayiye obulamu maani tugenda koma wano leero Saalongo tujja kutandikirawo sibalinako buzibu akuume awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka